Tujje netujja mulamuzi tebagendayo batugamba lwatuddera twasuzemu. Banna Uganda banji okusingira ddala abawangalira mu bitundu by'ebyalo baludde nga balajana ku nsonga z'ettaka nga balinamu akassente babagoba ku ttaka nga ne bwe bagenda mu kkooti bavayo tebafunye bwenkanya. Ennaku 14 ziweddeko lwatu naye okuva lwe twavudde ewaffe tujja wano tetunalaba kigenda mu maaso byonna bitusube tetulaba omulamuzi tetulaba mutuwe n'ekikwatako ng'abasibe babaleese babagalina kiri kimu kuba tetubadde twagala wakiri tujje tweyimirira abaana baffe baddeyo waka bavenga waka nga bajja bawooza ebitimbu bisikiza bya bisenge mu sheedi z'amayumba netulaba kigenda mu maaso. Tusaba gavumenti etuyamba abalamuzi baddemu nnyo amaanyi batalina kyebawaawo kyamaanyi kibajja waabwe kujja kukola mirimu. Tusaba kibawe basobole okutuyamba abantu tusobole nabo okugenda okukola emirimu. Mu kubaganya ebirowoozo okwetabiddwamu bannamateeka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'abakungu ensonga eno tebagibuusizza maaso. Bano bategeezezza ng'abantu bano bwe bakwatibwa ne basibibwa ebbanga erisoba mu ssaawa 48 eziragirwa mu mateeka ng'abamu batwalibwa ne mu bifo ebitamanyiddwa. Keep a person against their will in custody with giving them the reason that I'm protecting them. It's important because many times we look at the judiciary to enforce the rights of these people who come to court. Some come to court limping, others come to court brutalized. That if they have abused all these procedural rights, what should be done? So I think that the program is very timely, and we think that the conversations that come out of this dialogue will possibly add the voice. Newankubadde ng'ebitongole bya bannamateeka eby'enjawulo bigaba obuyambi mu nsonga z'amateeka okuli ekya Avocats Sans Frontiers ne Legal Aid Service Providers Network kyokka kizuuse nga tebasobola kuyamba kimala eri abantu bonna mu ggwanga. The fat districts, Kabera Maido, Kapichora, Lamo, majority of the people in prisons, the youth, are the poor. They cannot afford services of free. Practicing advocates. Despite that, judiciary has tried to roll out by having more judges, more courts extended to the different areas, but there's still a challenge because the work methods have not changed. The biggest solution we would have thought was the passing of the National Legal Aid Bill. Amyuka Solicitor General Pius Bidibonoha akiikiridde Minisita wa Ssemateeka Nobert Mao agamba nti guno omulimu baagutandikako dda. Is seized with this matter, and I'm sure we have all followed the ongoing debate on the issue that is before Parliament right now. The commitment of government is to ensure that legal aid is provided in a sustainable and transparent manner. Bano bagamba nti okuggyako nga bafunye obuyambi eri ensonga z'amateeka abantu baakutandika okutwalira amateeka mu ngalo. Which is clearly in breach of both national and international legal frameworks. Civic education to acquaint them with more knowledge that they are supposed to be produced in courts of law in 48 hours, especially in political cases. We even go to courts of law, but they still detain these individuals. Okusinziira ku za lipooti ezize zifulumizibwa ziraga nti obubulwa bw'obuyambi mu nsonga z'amateeka busenga kuba mu districts omuli Kampala, Arua, Gulu ne Hoima. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.